Akulira akakiiko k'ebyokulonda Omulamuzi Simon Byabakama ategeezezza nti obululu obuleeteddwa bubadde mu bokisi 82 nga zino zirimu obululu miliyoni 10 ne declaration form ezisoba mu mitwalo 26 nga basuubira obululu obulala wiiki ejja. Ku bbalaza bakulu okubiri tusuubira tuyinza okufuna obululu bwonna obusigadde tekisobose bwonna obuteeka ku nnyonyi lwa nsonga nti ebintu bibadde bingi ennyonyi bebadde n'okuleeta by'abantu balala. Agambye nti obululu buno bwasasuddwa ku musolo gwa bannansi so si nti waliwo ababutuwadde. Sigamba nti gavumenti ya United Arab Emirates yetukubidde obululu ng'etuyambako nedda tuweesasulidde ku ssente zaffe z'Abannayuganda. Byabakama era akakasizza nti baakubisa obululu obumala okusobola okuwa omulonzi omukisa okusaba akalulu akalala singa akasooka kaba kawonoonese. Abamu ku babaka okuva mu bibiina okuli kya FDC ne NRM boogedde ku bululu buno. Ekyo tulabyewo tuli bamativu nga baoffloadinga consignment y'obululu obwa presidential elections obusooka ne DR forms. Tuinspectinze ne bannaffe ab'ebibiina ebirala ne tulinnya n'ennyonyi okulaba nti ebintu ebyaleeteddwa byonna biweddemu. Naye akalulu ebeera process ebikolebwa mu kalulu byonna ebeera process tebanatwa creditinga abantu baffe bagenda kubeera ku stowa obululu bwe butambuzibwa obusinga butambuza kiro security eringa ng'erwanagana naffe tujja kulaba oyagala okulaba ate oluusi bakugaana tugamba nti no isi taking charge ebintu byonna tubikole buli omu asobola okubeera nti no omutima gumukakkana. Godfrey Sempija yakusakidde Gulini ku Lawukedi TV1.